Mbalamusaako bassebo ne bannyabo. Mama. Mwenna mbayozayiza byonna gye muyise okutuuka wano. Weewaawo. Kale nno olwaleero mbuuza mwina kye mwandyagadde tusomeko? Ye maama. Ayina kye yali yagadde ekibuuzo nsaba owanike omukono tujja kuba nga tukulonda. Yenze Naalongo Nsonyiwa Nandawula muzzukulu wa Ssaalongo Balibaawo era ni muzzukulu wa Naalongo Nalubaale. Ndi mwana owa Kintu n'Ennambi nga ennambikizo yange oba yaffe eri Katonda waffe nga mbuuza ekibuuzo nti jjajja bbaamu lwaki bamuteeka mu mbeera etasaana ey'okwenyinyala yanywa enjaga yabeera mu ggeto yabeera kasasiro ate nga nze manyi mu kusoma kwange nga ngamba omusajja mulangira naye lwaki abeera mu mbeera eyo ey'ekikyafucyafu gye bamuteekamu? Weewaawo ekibuuzo Naalongo kiwulidde. Ekibuuzo nkiwulidde mukikubireko mu ngalo. Kale nno tugenda kutunuulira jjajjaffe Bamweyana nga tumujja mu byafaayo bye tuzze tusisinkana. Jjajjaffe Bamweyana alimu ebiti tukitwale nti bisatu. Kisooka ky'ekyobutonzi, ekyokubiri ky'ekyobuzaale. Obuzaale bwa jjajjaffe Bamweyana ono nno yali mulangira era nga ayitibwa Bamweyana Bifulaanye, ng'ono mwana yazaalibwa Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje nga muganda wa Ssekabaka Ssuuna II e Wamala. Bamweyana ono Bifulaanye yali mu butonzi era yali mugogo naye nga yazaala talinga Kawumpuli Omuyego ow'e Kayemba oba talinga Ndawula owa Ssekabaka Jjemba. Bano nno bonna baali mu butonzi era emiteekero gyabwe baakolerwa embuga nga Bakabaka. Awo nno we tusangira Bamweyana mu kiti ekya Kabaka. Bamweyana ono yali alina okutuula Omulangira Bamweyana yali alina okutuula ku Namulondo okulamula naye n'agaana n'agiwa muganda we Ssekabaka Ssuuna II bwe baali bazaalibwa mu kitaawe omu. Kale nno omwana wa Ssekabaka Ssuuna bwe yazaala omwana yamutwalira jjajjaawe amutuume amannya n'amutwalira Omulangira Bamweyana ono era bwe yamutwalira Omulangira Bamweyana Omulangira yamutuuma linnya lye erya Bamweyana. Kati oyo bwe yatuuma erinnya erya Bamweyana ate yakula okukyaka n'okumanyika kubanga yali mugezi nnyo bya nsusso ate nga muganzi. Yayagalanga nnyo baganda be ne bannyina ng'abalumirirwa ng'era buli kimu bamutunuulidde okuba nti yajja okudda ku Namulondo. Naye mu kiti ekyo entalo z'Obwakabaka zizze zibaawo ez'omunda ng'abakyala bano n'abaami ab'enjawulo okulwana okulaba nti abaana baabwe be basikira Namulondo bajja bafutyanka abalangira abalala. Kale nno ne Bamweyana ono ng'akula mu magezi g'amangi bamweraliikirira nti ajja kufuuka ki Kabaka ne batandikirawo okuba nga bamulwanyisa. Kati mu kumulwanyisa ennyo Abazungu we bajjira mu biseera ebyo kati bamagulu beero bajja bamusipootinga nti oyo yalimu entonekeza esobola okulya ki Obwakabaka naye ng'ate ye ng'omwana ekyo ekirowoozo teyakiina kubanga ye yali amanyi entalo ennyingi ezifumbekedde eyo. Kale nno Abazungu baalowooza nti basobola omukozesa okuwamba Obwakabaka. Kati ebiseera ebyo kwaliko Kalemeera nga yali Kalema nga ye Kabaka aliko. Kati Kalema yatandika okufuna amawulire nti bano bamagulu meeru balina engeri
gye batula mu bufubo ne bamweyana. Kale bwe yakimanya ng'alagira abasajja be nga basima ekinnya, twali kiyise kinnya naye kyali kinene kiwonvu, nga okukka wansi kiriko mita 10 ate obugazi nga kiriko mita 7. Kati ekiwonvu ekyo kye yatwala n'asibiramu omulangira bamweyana. Era omulangira ono bamweyana musajja atu bwe bamala okumusiba abazungu baalowooza nti agenda balonkoma ayogere enkwe zaabwe ze baali bateeseteese ez'okuwamba obuki obwa Kabaka. Era abo abazungu be bagenda eyo ne bakola ekyo eky'obuzira obutanyuma. Naye ng'ekyo tekinnatuukawo, omulangira ono mu kugezaako okwetaasaako abantu abaali bamulowooleza nti ayinza okutuula ku Nnamulondo, yasalawo yanywe mwenge. Kati nga babeera bagamba nti oyo omutamiivu asobola kukola ki? Ng'abeera mu kunywa mwenge. Kati eyo mu kunywa omwenge gye yakuŋŋaanyiza ebikoosi by'abavubuka abanywa enjaga n'ebirala, nga bo babeera mu kunywa mwenge naki nanjaga nakakoola, kwegamba okugezaako okulaga bano abalowooza nti ayinza okwagala okutuula ku Nnamulondo nti ye si byakola ki, yakikozesanga nga disguise okubuzaabuza bali balimemu kumirako birowoozo. Ate ne be baateesanga eno ne bano bonna be yateesanga nabo abayagalanga omuyisaamu enkwe, yagendanga n'abibuulira baganda be. Kwegamba yali musajja mugezigezi nnyo, ate yali ayagala ennyo ki eggwanga lye. Kale nno bwe bamala okusima ekiwonvu kino eky'Ekatereke, Kalema yamukwata n'amutwala e Katereke ng'omusibe. Era ye Katereke gye yasinziira n'akola mu ngeri y'okwekandagga nti tagenda kuddamu kusalako ki nviiri. Kati ne zikula ne zifaanako ffe kye twaligambye nti ez'omulalu, naye nga ayinza okuba nga teyasalawo nti tagenda zisalako, naye embeera gye yalimu nga temusobozesa kuba nti akola ki azisalako. Era ono Kabaka Kalema, Ssekabaka Kalema, buli gwe yalowoozanga nti ali ku ludda lw'abamweyana ng'amutwala ng'amukubawa e Katereke ng'abatereka eyo. Kaakati teyasiba bamweyana yekka omulangira, yasiba ne bannyina ne baganda be abalala. Buli yamugenyangako nti ye omwana osibye waki biki, ng'oyo amutwala amukola ki amuteekayo, ng'amutwala amuteekayo. Kati abazungu bwe bamanya nti agenda balonkoma ku nkwe ze baali bapanga ku Kabaka, ate be baayokya ekkomera ly'e Katereke afiireyo aleme kubakola ki kubalonkoma. Kale nno eyo gye bamwokera eyo, ate ekyafaayo we wamera omuti wennyini we yayokerwa, we wamera omuti omuwanvu, era ogwaleetera Abaganda okugeresa nti bamweyana bwe yafa yafuuka ki yafuuka muti, kubanga gwawanvuwa ne gusukkuluma ate ekiwonvu kati ne kitwalibwa nti alengera ebifa ki ebifa ebweru waki w'ekiwonvu ekyo. Kale mu ngeri eyo ebyo ebyafaayo eby'omukulu oyo. Tewaliwo kiraga nti yazaala, era tewaliwo kiraga nti yakola ki yawasa, kubanga abasajja bonna abagezi nga bali mu mbeera ng'ezo abatasobola kuwasa olw'ensonga nti ate abakazi babayisaamu enkwenki nnyingi. Kale nno byenna akazuulako biraga nti teyakola ki teyawasa, n'okuzaala teyakola ki teyazaala. Naye ng'ate oli ye eyamubbulamu amannya ye gy'ali, era alina n'amasiro ge ekamaanya gyegali eno ekasengejje okuliraana ewakamaanya ekasengejje, amasiro ge gyegali gali awo mpola mu Kimpowooze. Era naye kigambibwa nti abaana abalenzi be yazaala battibwanga bato, kati n'abanga yasinga kukuza bambejja, era teyafunawo omulangira gwagamba nti ye gwakoze eki gwazadde. Era ono omwana wa mutabani we, mwana wa muganda we, yasobola omuwa omwana gwe yabbulamu amannya ge. Kale nno
omukulu ono Mulangira Bamweyana amanyiddwa nnyo nti akuuma abantu ababa batikkuseeko ki ababa batikkuseeko waya, era ekitundutundu kye tekivunaanyizibwa ku kusuula bantu ddalo, wazira ekitundutundu kye kyakugabirira bagudde ddalo. Era ffe wano empewo zitikkula abantu tuzimanyi. Jjajja Kiwanuka akwata kikola ki kisooka ekyewuunyisa ne Jjajja Mukasa amanyi okikola n'abalala bakikola, kisinziira. Era bw'otusanga mulalu n'ogamba nti tategeera, baba bategeera. Obulalu butambulidde nnyo mu bujeemu, butambulidde nnyo mu bujeemu nga empewo zirina kye zaagala omuntu ono akole oba ekika kino kikole ne bagaana kati ate nga bo nga kyalambikibwa nti bw'oba ogaanye ogw'eddalu. Era n'eddogo lisuula abantu eddalu, naye nga ye Jjajja Bamweyana abeerawo okubagabirira, okubalabirira n'okakasa nti bali buki, bali seefu, kubanga ye ebbanga lyamala mu kkomera yaweebwa olw'obukuumi eri abantu abo ababa batikkuse. Naye nga kiri mu bulubaale muno nti abalubaale abasinga zimanyi okuvaako, naye ng'embeera eyo Dr. Lynn tubatumira abantu baffe abali mu nsonga zino abatikkuse baagala buyambi kubanga abasinga obungi teziriiko. Mbuuza ate bano abagamba nga Bamweyana mu lukoola eyo yalingayo nga kyenjagala omanye nti ebyafaayo bingi bizze bikyusibwakyusibwa. Bw'osirikira n'oddayo mu byafaayo n'obitunuulira otuula n'osigalira ekibuuzo kimu, abantu aboogera bye boogera babijjawa kubanga ekyogerako nali nkiwuliddeko bwe baamukwata ne bamusiba emiguwa ne bamutambuza ng'ayenze simanyi ku mukaani, naye nga ago si ge gaali amazima. Balina otambuza ekiboozi propaganda omumanyi ate abantu tebategeera gye bamwokyera ne balowooza bamwokyera mu lukoola. Kisoboka engeri gye yali nti yali Mulangira akoze erinnya kuviira ddala buto bwe. Jjukira omwana ono yakola ku byafaayo, yakolanga ebintu ebyewuunyisa nga wagamba nti omulubaale, omwana Omulangira omulubaale yamugabanyiza ku maanyi ge. Oli Bamweyana omubereberye yamwabuliza ku maanyi ge. Kati yabeera nnyo famous. Ng'oggyeko nti Obwakabaka bwali bugenda beera ku bunkenke, ne bano bennyini abamwetoolodde. Tegamba ng'omulonde bwakola ki bwabeera. Oli eyasooka eyamuzaala jjajjaawe eyamutuuma amannya, ensonga ze zitambuzanga atya mu Buganda wano. Ye yalondawo obutonzi era n'agaana okutambuza obulya mmere, n'agaana okutuula ku Bwakabaka. Ye n'asalawo akole zino ensonga z'abajjajja, era yali w'amaanyi nnyo nga yeebuuzibwako eby'ensonga mu Bwakabaka. Era mu mutima omulungi n'akkiriza muganda we atuule ku ntebe ey'Obwakabaka, yasigala eno mu buweereza obw'emisambwa. Era amaanyi ge gamu ago ge yayabulizaako ono muzzukulu we Bamweyana. Kubanga kati jjukira ebiseera Ssekabaka Kalema w'abeeredde ku ntebe ng'entalo z'eddiini nga zitandise Abazungu mwebali. Olwo bamaze okuggyako gundi Ssekabaka Mwanga, kati bataddeko muganda we. Kakati ng'awo olutalo buli bwe luti, ng'omuntu yenna ayinza okulabika nti mugezigezi baba baagala bamuggyewo, baba balina okulabookerera. Naye nga kino tekikoleddwa ku Jjajja Bamweyana yekka. Ate ng'olaba ebiseera ebisinga abantu buli we basalawo okugoberera abantu batambulira mu kifaananyi kyabwe. Kati olw'okuba nti yali akozesa
engeri y'omwenge okubuguusa bali nga n'abamugoberera banywa nga bali awo kikozi ky'abanywi wagaaya nga bagaaya kati bo ne bagitwala nti buli agoberera omugezi alina kulya kugaaya kunywa kufuuwa mu buzimu bwe ngazze mu nsi mwayitiramu abo abaliwa abaggeto lwakyabwe bati kugamba jawulire emirembe Butabaazi jjukira kati wali agenda okuseerera naye nga asobola okujja eno muffe era ffe abamuyina atudde mu bulangira abasinga obungi abali mu nsonga atudde mu bulangira kati olaba abo batuli mu ggeto bikye kati ye ng'omulangira alina okubeerawo n'ejje lye erimuyambako ng'omulangira okutuukiriza eribeerawo ku standby singa aba alina kye yeetaaze abamukolera byakola ki kati beebo Nalongo tulabye ebitamiiza ki kye bikola bikuwa courage omuntu ng'oli soba mulimu by'otasobola kukola naye ng'omaze okukateekayo tolina kye bagamba nti lino essasi likola ki likuba omuntu ne limugjawo kakati obuvumu bwe bayinanga n'ebyo ebintu bye bakozesa bibaleetera okuwulira nga kyakabi kati amagye bwe gatyo ge weetaaga ku kido nga gakuli awo era wona omugambira bamu era mukwano leeta babaawo bajja tebabuuza na nsonga ate betaaga ati abo bo nsonga batandika butandisi baba bakoledde dda tabolaba waba amaze okutereezebwa n'akwasibwa ebibe omukulu oyo addira ddala mu bulangira adda mu bulangira ate bwadda mu bulangira taddamu kunywa kintu kyonna kitamiiza nembuuza yali bw'atyo mu mbeera enneeyisaaye ey'okuba nti yali wa mizi n'akuuma ebyama kyekyamuleetera ensi okubanga buza baamu nekatya baamu buli omu baamu nafuna erinnya we lityo mu butonzi yaliko amaanyi ag'okuyaayaanirwa era erinnya lino bamweyana kyava mu kuba nti bamweyunira mu nsonga ez'enjawulo kubanga nga tabulwako magezi galina gasobola kuwa mu mbeera yonna biseera ebyo ng'asobola okugirako omukulembeze alina bw'obatulagadde obwakabaka ne bumweraliikirira kyobadde ogamba ekyo kyagambye kale nno ne kiba nti bano abanywa enjaga gwe yali yesigamye ne Mwanga kyali kityawo kati yawulidde Ssekabaka Mwanga yali bamaze omutwala eri akazinga bakayita batya Sisiris esinga oyina nnyingi mukama ngenda kuddamu nekkaanye Sisiris kati kadiridde wano godi kali wano Zanzibar kali mu Tanzania kali awo in between no oli baali bamutaddeyo ng'ono bamuggyeko bakayita bujingo kakyaliwo bakagira nga kawuga nga kajja e Uganda bakagira nga kawuga nga kagenda e Kenya bakayita bujingo tatereera manya nga tekatereera wawawo bwezannyo bwezaddala bwengalo bwezaddala omusomo ogwo kale ebibuuzo ebirala tujja bakubiraba omulundi ogunaddako nga tukomerera kyotyo weewaawo lwakuba Nalongo kale tujja kikola mu part 2 tuddemu tulabe bano abanywa ebisigadde bye banywa kiva ku ki bw'aba si bamweyana yakibakola ki ekibakola anti Nalongo if you look at it tulina empewo endala ezinywa lwakuba nti zo tezigattako kaka wadde nga zo zikuma bukumi kataaba tezikozesa greens n'ate abanyolo bantu ba greens twagala nnyo vegetable n'abalunnyanja baganya vegetables kakati
wazikwata n'azigaya nga tafunye budde buzifumba tosobola kugamba nti era gondi ate bwazikumako omuliro asobola n'azijjamu era ekirungo kwagamba Nalongo, what I want you to make clarifications about y'ensonga y'okubanga abantu balina kino ekyokumakuma ebyoto by'akasasiro kwagamba if we come back next time mbadde nsaba obeeko ebirala by'otangaaza ku bintu by'okuma kasasiro ekirala ekiri very very important kyekyokubanga bagamba nti Nakayaga nyaffe ate mukyala wa Bam naye ensonga njagala tugikwasaganye ndowooza tukwasaganyeko n'ensonga ya maama n'abawanuka ku ddadi kyewa endowooza tujja kuba nga tujja tumenya emisambwa gino ne abaami baabwe oba n'abakyala baabwe weewaawo ddala akuume atakuume na mpeera